Neema gwemenyedde ennyumba yazirise n'afiirawo bino bya nnaku ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo ate ye omwana wa Chosen Beki bannange naye ate bitiisiza ddala olutalo ssematalo wakati wa Shakira ne Prima Kadashi byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo anti Kaduuka naye avuddeyo ate n'alambulula ku nsonga za Bruno Betty omukozi wa Bukedde TV mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suubira News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suubira News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Sama Herbal Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba obulwadde bwonna so munange beeyune bakubireko ku nnamba zaabwe ez'essimu weeziryawo omukazi olumizibwa omugongo olina infection munange ekiwanga kikutawaanya olumizibwa amagulu kale munange beeyuna ate ofune obulamu obujja leero gwo munange tugatandise na nnaku njereere era nga omutuuze w'Ennankubwadde Bbiira mu Wakiso District munange azirise n'afiirawo oluvannyuma lwa Neema okujja ate okumutegeeza nti naye ennyumba ye egenda kumenyebwa kyentegeddeko nti eno ennyumba abadde yaakagimaliriza okugizimba era nga si bbanga ddene nnyo nga agiyingidde munange abatuuze nabo kye bakoze olw'obusungu obungi ne bagamba nti kati nga Neema weebagoba mu mayumba gaabwe ke baggyeyo omulambo ogwo ate baguteeke mu kkubo nga woolabaawo era nga bakumye ekikoomi mu kkubo naye munange tetutegedde ani abaguliza ku poliisi ate nejja munange n'ekyankalanya embeera ne bagamba tebagenda kuteeka mulambo mu kkubo era gye bifundikidde nga woolabaawo munange poliisi ng'ate omulambo bambi egututte naye nga bambi katusabe Omukama amusaasire byonna ebyamusobako era amuwe n'ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe ennyumba bakugamba nti tagyebaseemu yadde emyezi 3 ne bannange Neema amaziga g'abantu gano mugenda kugadda ludda wa bannange nga mangi nnyo nyini ddala omukyala alaajana obwana kale wamabyo bitiisiza ddala mawulire ga nnaku nnyo ndowooza munnange ddyo lisanyu lya Neema ate okulaba ng'abantu bakaaba baazirana kubanga ennyumba mu kugizimba baagiyisiza mu makubo matuufu naye ate munnange omutuuze ekimuzirisiza n'afiirawo kwe kujja ne bakamutema nti ennyumba eri mu kifo kikyamu kale we tuli mu sayidi ezeeyo ennyumba eyo gy'olaba eyo y'ennyumba y'omutuuze era omulambo ni mwe guli poliisi ate mwegujje n'egutwala kale we tuli mu sayidi ezeeyo bambi katusabe munnange embeera wamu ne famire n'abaana be bagume yeezimbira akayumba abeere bulungi ne famire naye bambi ate tasanyukiddeemu yadde omulundi n'ogumu ennyumba gy'olabaawo y'ennyumba y'omutuuze afudde olw'ekikangabwa munnange akayumba ke kamenyekedde sinakindi ng'abadde atembeeya buntu oba abadde atunda busaawa sinakindi bugomo bw'abaana nga mwajja akasente ate akazimbye ennyumba eyo kale bannange mutukola bubi nnyo nnyo abatutulugunya naddala ffe bambi abantu ba wansi ate tunaayogera ki munnange bwe tweyongerayo n'agaleero ddo munnange olutalo wakati wa Shakira ne Prima Kadashi lukutte wansi n'ewaggulu era nga maaso awo nina obutambi obuwerako nga Shakira kyakola okuvuma Prima Kadashi ndowooza enkoko yo ekikola bwana bwayo era mutumye n'erinnya mbu ye Nasozi bwe munnange Prima Kadashi alinnya obusozi bungi nnyo byonna ng'ate wogenda okubifuna wamma mu vidiyo bannange kyatayogedde naye ye Prima Kadashi awunzisa agamba nti amazima agaluma naye nga kikkiriza eby'okuyimba byakulema wabula omanyi kunamira bukunamizi bantu bannange naye mukyala Gyostede nno naye tagenda era Shakira ate abayimbi bankubidde amasimu bannange bagambe ekiwala like come on girl amenyaga ki amatuufu kyekyama tekisobola bakikadashi naawe tekibafaanana muyedde tekiri linyana mu Amerika gye babeera tekiri linnyayo walako ku bifaananyi bye nga yakayaka naye bwanekankule waliwo abantu abateekamu ebizigo ne batabula ebizigo ne birinnya wano nakyo munaito erudda timusonyiwemu abantu bangi abagala okweyusa beeyeruse ati ngamba biyinza okutuuka wano ate abamu bagundi ne butuuka wano sometimes it's okay okweyerusa it's okay
Naye tebina tu. No shade, I'm not gonna body shame. Sigena kudanga member ate yerusa tebikola. Ebyo bibyo gomanyi, Mind your lane, better muleni yo. Abantu bo idolizing abali mu America, bakadasha. Simanyi body tuka nayo. Enyonyi zolinya zikoma wano Dubai, ngogenda kutuna nkudi. Jota kune mukati gwe busungu. We nasozi prema nasozi. Ati ogawulira. Ensozi zaalinnye bambi epiterero. Ensozi alinnye nnyo njoyo mukazi oyo alinnye y'amagye. Kankule Shakira kisange ku lusaniya lwakyo kisabula empi n'ebimere byakyo. Wetaaga kuba ku mpi tukole ku mawulire kwe kijja okumanya level ekikoma. Ekyo bola bampagira Winnie Nwaji abasabulirawo kati esinga kisabuliddewo dda. Tekisobola mulipira oyo kimanyi kijja weebwa. Ekyo bola mpagira Winnie Nwaji abaweerangawo abo. Era toba tekisobola mulipira kati alipidde gwe kubanga kikumanyira naye njagala okiweerevo kisange ku bimere byakyo ekyo kisabule. Asobola mwongera oyo mu mazzi asobola mwongera. Just musabira kimu Katonda amwe ssente amwongere. Amwongere ebirungi mu bulamu bwe alekerawo okuwala n'abantu alekerawo okubeera nga munyingi nnyo. Omanyi kankule bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Team Prima Kafero nawe oli wa ddembe Prima Kafero. Today you've come out. Yes, that's come out. Yeah, today we done. I've not come out. Wala. Kankubuulire okubeera n'omuntu apretending nga muki omutima gwe wano gwakko. Mbeera n'omuntu ng'ali omu ng'ali real. Yeah, nze mbeera n'omukwano gumu nga guli real. I don't need many friends to have relevance. Seta kati ebiwala oba tavumye muntu kiripira omuyimbi ne kibeera mukwano gw'omuyimbi. Abantu bakole ki bakirabe naye nga ndowooza okuvuma kumala. Nkoze ntya leero nvumye ntya okusobola okuvuma Rating out of 10, you are 10 over. You are actually 11 over 10. Mukazi watu tovaayo kuyomba bambi, tovaayo kuyomba n'abantu, oli muntu wagonjebwa naye olaba Zomunange timu zeeyawuddemu dda timu Prima Kadashi ne timu Shakira. Timu Prima Kadashi egamba Shakira munange vambye okweyambula vambye okwekoza tuwe music kyokka ate neya Shakira egamba munange naawe vambye okwetunda mu Prima yeetunda kala wamaawe tuli mu side ezeyo bannange simanyi bwate bino byo gye bigenda okugwera munange bwe tweyongerayo ne mukyala Suna Ben jukire mabega kawo nabayeteddeko akatambi nga Suna Ben amukubye emigga emizibu era nga amuganye n'okuyingira mu nnyumba empya kati muyina maaso wano nga yeewera agambye mmwe obuwala obwepampalika abasanga ku bbaawe nti ye jentiri tebamala gamugoba batyo kale ngenda kuba mbateerako akatambi wano era munange Suna Ben weesibe byono gwawasa munange togenda mugobagoba nga bakazi bano abalala kuba ye agambye agenda kufiirako oba oli luddawa gw'amanyi naye ye sitera kulwanira relationships naye eno gye ndimu kati nze jetiri bulusiri Fuenili kati nkusange ng'ozungira ku mwanattu ojja mmanya lwaki yawangula si yafuga sitera kulwanira relationships yoyo no munange mukyala Suna ng'awera enkolokoto nti ye jentiri tebamutwala mbirombira abasajja bannange wetuli ate mu side eziyagambye okufa n'obutanya bwa y'ennyumba empya ino giyingira so munange Suna Ben ebyate wamaze byambulago okugula abantu ne bajja ne balundula omukyala nga naye mukalu bumuzibu naye waayi ebyapagana ate tusangayo kikyo munange amawulire agennaka agaliwo ye mwana wa Chosen Becky ono omulenzi omukulu atali owa dictator wabula owoli omusajja we yasooka okubeera naye Ronnie munange omwana yalwala mukaawe yafunamu omusujja ne bamutwala mu ddwaliro n'abeerayo ne bamuwa ekitanda naye munange ogwali omusujja omwana n'agenda afuna akantu nga kalinga katuututu wano ku ttama munange ne kagenda ne kazimba kati wenjogerera ettama ddyo lizimbidde ddala nga woolabaawo munange mukazi wattu nga womanyi era omutima gw'obuzadde asoberedde waka ne mu kibiira kwegamba ali awo tabitegeera so gwe wenna munange ayagala Chosen Becky faani we bambi ate nkusaba oyongera okuteeka omwana we mu ssaala bambi kuba ye embeera gy'alimu mbi nnyo nnyini ddala. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole
kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala ebya habo nga lya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kulaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutanda prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza kwebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tuna expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba harmful bacterias. Bwe tweyongerayo ne Bruno Betty ono nno nga mukozi wa Bukedde TV munnange oluvannyuma lw'okuvaayo n'asapurayizinga mukyala we naye mukyala we n'abanga atasanyuse. Munnange abantu baatokomosa omugambo naye bambi maaso awo olina anti kaduuka ng'ate amuyiriddewo omubiri. Anti kaduuka tunnyonnyodde agambye nti abo abakazi abakyamuka n'akuba obululu n'awogana mu babeera bamalaya naye munnaye mbu ng'abakazi ba marriage material bo ebyo byo babirabanga bya bulijjo asigala mu nnomo ye gezeera nga mukono Bruno Betty kale ngenda kuba mbateerako akatambi maaso awo. Nze muzikirize bamikwano mbasiibulire wano omukama abankumire abampeere kyonna kye musinga okwagala. Abalala bagamba mu munnange omukyala ye alabika yegamyewo nkuba naye nga ono Bruno Betty akola ku Bukedde mukwano okujjako nga mukyala wa Bruno omufolowinze leero ne Bruno omufolowinze leero waliwo abakazi nga enkyamuka yaabwe entono nga nange montadde nze oyinza okunsapurayizinga n'ekiba kizimbe n'essimwenya abasinga ojja kulowooza nti nkikoze mb'oba neerabisa oba kiba si buli muntu nti akyamukanga mmwe bamalaaya. Bamalaaya mukyamuka nnyo. Omuntu gwe basapurayizinze oli bbaawe yamuwasa era singa ali tamwagala ali wakumugaana ku mikolo okitegeera yali wakugaana naye bw'aba yamukkiriza kitegeeza si buli muntu nti ogenda kumulaga emmotoka akalaga wale no. Buli muntu alina enkyamuka iso muve mu maka g'abantu. Kyonna kye mwagala ogezaako creatingawo masekati g'abo ababiri wabula tekijja kukola. Ne bwe munaalwana ffe social media tugimanyiko kufuba kye muva kulaba nga nze mbeerawo kubakaabirira. Nze mbeera bwe mbagamba nti nyina omusajja nakyo mukiyombera tamulina simulina awo ne musanyuka talina bwenna tuli kuno tetulina kubanga kye mwagala okuwulira omuntu olubagamba amazima nago gabatuga butusi. So muve mu bufumbo bw'abantu si buli muntu nti akyamukanga bw'okyamuka kiringa nze bbanga essaazi owulira gwe nnyabo kiringa bbanga essaazi ne bwakera ku makya nansaba obufumbo munalikoka abadde tanneebakako tanzaddeemu era nalikokola mbenga amala kiringa bba wange sikulimba kiringa bba wange bwanajja nansaba obufumbo kati mu butongole okitegeera abadde tanneebakako era sijja kukyamuka kubanga kyalina okukola ebbanga lyamaze nange ankuluusanyiza tubaddewo kati ke kaseera kiteeke ku leveddako era bwensimbawo omukolo bweti bweppa okitegedde nanaanika empeta tugenda kwanjula wamwe olwomwe ffe batukozesezza aye tutandika okuba enduulu nedda baddiya tubeerawo nga tuli lwedde tukimanyi kyekiddako nze era mu mutima gwange nkimanyi kyekiddako ate kati kikirala kiddako ma kyekiddako bw'ova mukunzaalamu abaana kikyozaako si kujja waffe era ngambe mutegeke bakana oh my god ama nedda mukwano so waba yamutegekedde ka birthday surprise oyo omukyala ne ku mikono nsamulabako bwakubandulu waliwo abawala nga bakkakkamu nga nammwe obamanyi nga tebaakalaakya okitegeera waliwo abakazi nga tetuli baakalaakya ne bwonookola otya sigenda kukyamuka naye ng'okimanyi I love you as my husband because I accepted to be with you okitegeera the moment you accept
to marry someone kiba kitegeeza okkiriza okola ki omuntu oyo abeere mu bulamu bwo so siraba nsonga lwaki bw'ovaayo n'ogamba mugenda kulanga munyambe hani tata abaana bange omwami ti sigenda kuzirika era olunaku lwonna lwokagamba nti kati tugenda waffe wakati onsuubira okuzirika